Federation nayogera nabo era mukulu Eddie Kenzo nampa n'oluyimba amawina tulina mu collabo anytime tugenda gi releasing and it is a banger. Just imagine already olimba mu lwagadde can just think about it nti ate tuddemu ne Eddie Kenzo Musuuza. I'm the best writer right now. I respect the late Moses Radio. Sebo ngabo ngikwasiza maanyi taata yona gyoli humula mirembe ovunaanyizibwa nabutandise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwaniriza okubanga ne ku mulundi guno ozze. Webale kubeera nga otwekuumirako mwe mutuyimirizaawo. Sizenze kanze n'omuyimbi w'eggwanga. Saawa zino alina ennyimba ezitrendinga ate nga n'amawulire kamera zonna zitambulira ku ye. Owekitiibwa Proper. Saba obuze ku batulaba. Yeah. Ndi musanyufu kubanga this time ndi mu kamera zammwe nga sikaaba. But ekisinga obukulu nti waliwo ekisa ekiveeyo waggulu nange kyesimanyi. Mukama akuumye, Mukama anyuze ebiwundu. Abali eyo mwenna abali ku mikutu migatta bantu mbalamusizaako. Buli abansupportinga, abanjajinga, buli omu gwe kutofaayo mu kategori mwogwa, abanjagala n'abatanjagala. I am here for you. I'm ready to serve. One thing I know for sure, one day tujja kuba tubikula PGM. Mbaagala nnyo. Proper awo wenyini mu bufu bw'okujajinga wenjagalidde ddala yensonga enkulu ekunoonyesezza. Abantu bavuddeyo nnyo boogera ebigambo bingi oluvannyuma lw'obutambi obwafuluma n'okuvaayo abantu abagezaako okuba nga bagezaako okudduukirira nga Federation n'abantu basekinoomu bafaanizi bo. Olowooza lwaki abantu bakujajinga ggwe nga gwe wakiraba oti? Nedda omuntu buli omu alina opinion y'okwogera ky'ayagala. Nze nabyewala bitunulamu naye ebitono bye bampeerezaako kuba nze sibiraba. I don't eat beef. Njagala nnyo positive vibe. Omuntu bw'avaayo n'ayogera nti enjala ennuma gwe n'ogamba temuluma n'olinda amale kukorapusinga ate okontributinge ku ambulance nga agenze mu emergency oba ng'afudde. Abantu bangi bajja ewange nga banonye content nga naye tebazze kunsaasira. Naye kyogamba content waabwe tabateera emmere ku mmeeza. Era ajja bateerako. Naye gwe ononye content wange gwe ababo balye. Ate n'osigala nga gw'onvumirira ng'ate nze kyenjogera ge mazima. Then ensika etujajinge kubanga ekusooka nze nasaba abantu kumpa amatu again. Saateekawo platform nti bampe ssente. If I'm clear. Nasaba bantu kunziriza mulimu guli gwe bampa amatu nzire ku mulimu guli gwe ntegeera. So sinti bampeeyo. Kati bwonjajinga nga nze ngambye ndi bubi ng'ate sigambye mpaayo ku ssente. Then gwe oba olina ekizibu. Nze ekinina ku mutima mba nkiggyeko mba njogedde status mwendi abantu bange abo abaddala basobole okureachinga out to me. Ajja mu inbox n'agamba kanjogereko naawe asobodde okuyamba bwakuyambye n'akuyamba nga sina bya kamera kubanga aba ategedde ekyo ky'oyitamu. There is a difference between empathy and sympathy. Yes, sir. Okumanya difference eri wakati wa empathy ne sympathy. Sympathy muntu aba ayagala kusaasirwa. Then empathy muntu oyo atuula mu ebwo bulumi bw'olina nga tonnyonnyodde bingi n'asobola okumanya nti obulumi buno ddala munnanga abulimu. So abantu abalala babeera awo but they have a right to their opinion. Tewali mutawaana. Yeah. Olunaku lwe nasemba okwogerako naawe oba okusisinkana twakusanga ku Fangon ng'okola oluyimba mu studio. Collaboration yo ne Alien Skin etuusewo. Oluyimba gye luli. Era bw'anaaba awulira omukulu nti kati bwe budde bwalwo obw'okuluta lujja kumala lufulume naye nga lwo gye luli. Lwaggwa. Yes, sir. Enkolaganayo ne Bafana kuba twawulira Bafana igwe naawe naye nga mugezaako wanyisiganya ogamba mbu yatwala ssente gwe aba atukiliyalinga kubanga saabifuna bulungi nengamba kankunoonye otukiliyalinga enkolaganayo neziza Bafana eri etya era kyekibatabula. Tewali muntu abanja wataawola. Njagala ozukko olunaku lumu
gwe weesuula eddala obanje wootaawula olabe ekinaakutuukako. Kati awo nkomye awo. Bafana omubanja. A word for wise is enough. Okay. Osobola obanja wootaawula. Mbadde njagala ozukukeko olunaku lumu oweesuulira eddala ku muntu omubanje nga tewamuwola. Kimala kye njogedde. Oluyimba lwo olwa Wiina abantu balwagadde era ne bakwaniriza, katugeze nti bakwaniriza welcominze back into the music business. Owulira otya okubanga people are doing challenges on your new song ate nga n'oluyimba lwokoze ne Alien kubanga bu video bwalikinga wali live on that day nga mukola production. Owulira otya okubanga Uganda teyakwerabirira ddala? Wayogera kimu ne basiganga bakuzeemu okwaniriza. No, ekyeneebaliza Uganda nti oba n'abali e Bulaaya, si Uganda yokka, n'abali e Bulaaya kuba waliwo n'abalina dual citizenship nga te bali mu nsi ndala. I have been their artist. Nze sigwangako nawummula. People don't need to misjudge this. Nze saagwa nawummula. Bwe nkomyewo nenzira ku ekyo kyennyini ku front seat yange bye mmanyi era bye bino bye nkola. And I don't think anyone can be disappointed with my music. Kubanga ne bwe sikiwa nnyo obudde ekyo kintu kyange. Kiringa nga bw'oyagala okunkwata mu liiso ne lizibirira. Baalikwatira ku protectinga nnyo ozibiriza kubanga olina protecting emmunye. It is a reflex. So me with music it is just a reflex. I'm doing what I do best. What you know better. That is what I know. Yes. Federation, president wa federation oba ne federation nga body eyawamu bazanya party yenkana ki okubanga bagezaako ku rehabilitatinga n'okwogerako naawe okubanga odda mu mbeera entuufu nga bwe tulaba kati nti osanyusa tokaaba tokola ki? Everyone can break down. Tewali ata breaking it down. Kyabuntu. Nze mpakanya nnyo ebintu bya culture ebimu. Musajja takaaba kinze amayi moto. I'm not made out of steel. Ndi muntu. Nina omusayi gumu ng'ogw'omukazi era kyekimu. Ebitwawula si bingi. Nazaalibwa era ng'omulala. Nnumwa ng'omulala. Lwaki nsigala nnumwa nga ate nsobola okwogera? The opposite of fear is faith. Kati ndi ku side ey'okukkiriza. Federation nayogera nabo era mukulu we Dikenzo nampa n'oluyimba. Amawina tulinamu kolabo. Anytime tugenda gi-releasinga. And it is a banger. It is a banger. Just imagine already oluyimba mulwagadde. Just think about it. Nti ate lutuddemu ne Dikenzo Musuuza. Nakulabako ku jam session eziwedde nno ezaaliko celebration ya Joanita Kawalya era nga vibe yali ya waggulu nnyo ngo performing. How did you feel about associating with other musicians mu ntebe zezimu oluusi nga wali omaze ebbanga ddene nga toli nabo nga wakadda ku music scene n'obanga mu kaseera ako yo vibing on the same stage with other musicians? But I'm meant to do that. Church. I feel good because it belongs to me. I am the music. I'm part of the music fraternity. Tosobola kwogera ku music wa Uganda no gamba mbu Dr. Proper tomuwulirangako. I have inspired many artists. Abantu bangi. I am one of the top vocalists. You like it or not? If not the best. Yeah, people just don't want to believe that I am the best. I am. Never kuba kuwandiika. I am the best. You're going to prove that. I witnessed that nga tuli mu studio wa Alien Skin. I'm the best writer right now. I respect the late Moses Radio. Sebo ngabo ngikwasiza maanyi taata. Yona gyoli hummula mirembe ovunaanyizibwa nabutandise. Waliwo n'akasajja kasaa bagamba nako kalina pati gye kazanya mu kuwandiika wano. Naye nange ndi mulalamu. Okuddako emabega wali ku the depression part. Waliwo abagamba Dr. Proper abeera atya nga yali mwavu ng'enviiri z'ayina ozimaintaining ng'olina spending millions of money. Akwata iPhone, I saw you with iPhone 15, iPhone 14. Ne bagamba abeera atya n'essimu ey'ebbeeyi nga iPhone 14. N'abeera ng'enviiri dread zo nange enzikiriza za bbeeyi ozimaintaininga. Bangi bazisazeeko ne bazitunda. How do you comment about that? Olowooza enviiri zikolebwa ssente mmeka? Njagala kubuuza. Just monthly you can spend ekitono ennyo like 500. 500 ziwerera abaana bange mu ssomero. So bwe ziba tezisobola kugula mmere mu nnyumba yange nga tezisobola kusasula rent y'abaana bange bonna gye bali tezisobola kusasula fees z'abaana, then don't talk about hair because that is a cheap talk.
totally. Okay, proper, what advice do you have eri wali abantu abayinza oba nga bayiseko mu mbeera gye wakavaamu era nga bali eyo ng'oluusi waliwo abatya oku-expressinga themselves however much nti gwe wavaayo n'okyogera boldly n'oba nga ekyo tukijja mu ddiiro ate n'obeera ng'oli n'owulirwa. Advice ki gy'oyinza okuweereza abayimbi kubanga naawe oli muyimbi abali mu mbeera gye wakavaamu? Tubeere baddala. Don't sell impression. Tube baddala. Tubeere baddala. Yeah. Chimala. What plans do you have for your fans 2024? However much nti wakata odi ey'amaanyi ate ng'era olina z'oleeta Eddie Kenzo ne Alien. Besides that, ki ky'oleeta ekirala kye baba basuubira 2024? Olunaku lwaleero era ntadde oluyimba olulala. Genda ku TikTok official baluyita bibyo mukama ntadde just maloboozi ntadde ka teaser ka vocals bibyo mukama. It talks about me. By the way, that's the biggest song I think I've ever written in my entire life. Ntadde leero mu Lwamatu. Yeah, it is just beyond a song. It is a worship. It is beyond a song. It talks about me. Manyi omuntu tasaako, you're the best project you can ever be. I know my pain. I cannot express it. Omuntu atasobola kukiyimiriramu. I know, yes, I know my pain, yes. So I know who I am. Proper, abayimbi abali talented, naddala nga bakimanyi nti bali talented, it's very, very, very hard to contain them oba oku-associating ennyo n'abantu ababa managinga. Katugeze nga ggwe kubanga you're one of the talented people I know here. Abantu nga Mozilla Radio Dalete era wamulaba nga yali so complicated. Ki ekireeta mmwe okubeera nga muli so complicated? Olw'okuba nti mwemanyi nti muli so talented, kiva ku ki? No, we are not talented. We are just people bias us. People abantu batu envinga because teri akuwalampa nga talina kyakulabako. Okitegeera. Tosobola kujja kati lwaki ontunuzaamu kamera? Ontunuzaamu kubanga ngattako. Yes. Kati n'omulala ajja kumpalampa kubanga era asobola okwogerwako kuba yanjogeddeko. But we are made out of steel. This is a hard skin. Lwaki olowooza omuntu yandifunye kye bayita PR oba nafuna bahandler? Because you cannot do everything alone. I go extra miles. That is why omuntu baba takutegedde, people understand, but Dr. Proper overstands. I use reverse psychology in my life, in my entire life. I use psychology. No. Ntunuulira kintu nga gwe si bw'okiraba. Kati because kikususseeko gwe n'olowooza Proper alina amalala, Proper ali complicated. Okitegedde. Omuntu bamuwa entebe nga nnamba n'atuulako wano ewasooka. Nenga ate nze abaana bange mbakuza kutuula mu nnamba. Kati ate gw'oyagala nzije ntuule bwe nti gwe kyekikunyumira. Hell no. Hell no. Okay. Proper olina obudde butono nnyo mbadde nsaba. Mayinza ennyumirwa nnyo eddoboozi lyo. It is sweeter for my eyes, for my ears. Njagala otuwemu just kapera. For this winner song, waliwo verse awo ennyumire ennyo. Gy'ovaringa ennyo amaloboozi. Nsaba mpeyo akapera. We quit. Mpakanya n'eddoboozi linene ngambye nti nsime mutima gwa kikuuzi laba bwe nafuya temmeme taata nebuuliridde by'ebirabo bye nsitudde. It's my Thanksgiving onjagadde weebale yaman olekerawo naye ate nyina okkuta weebale nnyo Proper.